Eno video njikoledde mama wa Gloria. Nkusaba mutwaire simu agirabe wakati mu buyinike bwe tuli mu ffenna wamu. Munange mama nga kitalo ngena bera mukakkamu muko. Tunyoro wamu nawe mama kulwa muganda wafya tuvudde ku maaso ffenna lye kkubo. Tusaba Mukama mulamuze kisa. Ngeso kada kwetonda bonna obadde buyitamu obuyisayiso bubwe buyiseemu emabega kawo kwammanyi oba onyorwa nyongo obiraba. Tusonyiwe mama nga gwe okusingira ddala. Munange mama zine ensonga nga bw'osimanyi budde naffe bisinga obungi badde ng'ojja obiraba. Bonna bajja okwema Gloria mu kutandika bamuyama mu mutima mulungi. Buli omu nkakasa mu mutima gw'alinamu ekifo ky'okwejjusa nti kale singa oba nasaabitegeerako n'embeera bulabi. Era abamu mufa babadde baggwangamu amaanyi mama gw'abadde ng'abakumaakuma. Nedda jjojo yambanze ebigambo bireke mbitegeera yambanze mwana wange. Ne baddamu amaanyi kubanga obadde obitegeera. Wakati mu kubanga mama buli abadde talina information yabadde akwata omuzindaalo. Nayogerako eri abantu. Nga buli asituka hogera atakkakkanya bukakkanya ate baliwo bayamba. Abamu kuffe mutula okuyambala kuba tuganza omwana. Bikutukako nkimanyi badde bikuteeka mu buyinike. Bitukakkanya nda wabba ssente kuzimba mayumba na bikyani bingi. Bawe bassa omugenzi walayi bya nnaku. Mukyala ayitibwa Ssenga yankubiddeko essimu nangamba Sadama n'ebigambo nga bingi nze sagala kubeera mu kamera. Munange mama sente zonna zakoleba accountability bazikusindikira neza nyumba na biti mbadde kusaba mama abana balina information eri sensitive ba Grace Kelly basirise tebayogera kona mu matwasonga number 1 si bantu ba kamera si bantu ba malobozi mangi abayisanga mu malobozi bonna bali bogeranga bifu nabo nabali nabo mu ddwayiro atengera bogera bifu abase kyaso omugezi badde guni negona banna ebintu bya nnaku luwebuse kibala mama mbadde nkusaba ayagala okuyamba atandikira ku kiriwo tebanonoza byamabega tukume kitiibwa kyaffe nga mama n'ekitiibwa ky'omugenzi naffe nga abantu siga na signing out mama mbadde nkusaba otusonyiwe sirabangayo mufu bwatyo waliwo ekitakwatagana omwana watta omwagala nemujja guno omushana naguno gwe basoye bati nga bano bajaliya waludayi babadde bakola mupate sogeddewo binti abafiiriddwa bambadde be n'abapate n'aba wedding bakoze bati ne mutuyimbirwa kadodi buddu akinnamatema kisheta akinnamatema kisheta mashallah ila illallah muhammadur rasulullah mulambo ekyogo gwe mwakubidde emizinga ekyo nate kyali nkutteko muziika muti omwana mbitooke ng'omwana asembayo namuziko mwana mbitooke atalina kitaawe tewabaddewo na mulambo mulala gonna Mighty Family tewabaddewo malalo ga Mighty Family malalo gonna omwana oyo katato najja kubaga mwana nga bamusesa musasalo mumpe sente nzikula omulambo mumpe njala kuteeka twin one ntulambuza omulambo gudde mu family tubitegeera mama Gloria wasifu iwasikira iwasifu mama Gloria omulwadde omutufu waali nza mawulire ngayina lwakusirika we mutujja muno ono kijojo kijja kikola ebya bibwe kasera kati kikola ebya bibwe bakirabe mbo naye mama wamuladde muza mawulire mbo mama Gloria temuza mawulire temujjako interview tulina omuzasamya ebigambo tulina n'okola ennyumba eri ku madinisa eriwa gwe jojo terunaba bwe tukuba kasavu kanyama bwe tuddako eno bwe tudde eno obiita byangu si byangu my dear friend si byangu kina kintu kye mwayingiridde zino mpologoma ziraba temugenda tusirisa mugabe temubyogerako ebyo bane mama wabanga yegowo ate mama wange ndendi kulaba ngoba nvudde oli mu mawulire my dear friend kino nkikugamba buli lunaku mama tebamusonga mwatenzo ntuga mama atasobya alikuliza yetu wano mukazi omwana mulenzi avadde mu Saudi myaka ena mama yalidde sente ze mama tugenda bba ku balaiti mama okuddanga walidde sente yange ngenda kuba nkwagala nnyo neno lya sente bamama mufuuse ekirala mufuuse kati bamama bakubi omuvubuka yabadde mu interview ya Alan Close mama yalidde sente myaka ena Gloria enyumba tetugirabako yono yabbye n'ali amabuloka n'ali cement n'ali n'ettaka n'ali akone sente enkalu mama tugenda kuba mullo nga tewali na kunyega bino biralamu kwangu bwolemerera okwekolerera ate noddeno omwana nga nkolerera ate ne tukolera n'olya si bwe tubatuma tubagamba mukole muteeke wali tulabeko so sikola nga muteeka mu nsawo nga musigali lipstick lipushayina mama Gloria zeena ina lip balm ngaina yeerusa nako zonna zirabika nga mutubulya mutumwe sente azimbe ennyumba bamba wutu birala mama tugenda kuba wawaya z'amasanyalaze kabina tugenda owange tanandya toliimu
ngwano nkigatta nti nawe oyo kyali mulamu buli kizi mama ngokwata sente mukwano bwe nkugamba nti gula amabulooka sigamba nti munaye konjigize bwe nkugamba nti sementi atuule Queen je totutama tubulira oba oli mubbi ekyo kisa kyolina ekikulukutanga omubisi gw'enjuki lwaki tiwakiraze ku futuso gyaffe yafudde wano ku kitebe togamba talina baana talina maama bo tebasana kuzimbira nnyumba Queen je lwaki ekisa kyolina tokireka ku bafutuso gye batambulira ku president n'obagulira amazzi Queen je oyo omuwala gw'oyagala okusondera ssente abadde Dubai ng'asireyinga oyagala kutuukiriza birooto bya maama we agenda afumbirwe akyasula n'oggula ekizigo agenda afumbirwe tubulira oba oli mubbi tukwesonyiwe Queen je baana bangi bali mu mafiriji basa emirambo gyabwe gisana kuddizibwa Uganda so ezo sisonda ssente ababaana abafiirayo babaze Uganda oba olyange ekisa kikulukutako ekiniga omubisi gw'enjuki abaana bali ku deportation babonaabona baagala kudda waka ezo ssente zoyagala okusonda zisonde abaana baddizibwe waka mpazi nga wagufuula mulyo mbutuzimbire maama Glory ennyumba ng'omwana we abadde mu Dubai nga tava ku luwombo nga keeki zaafuuka keeki birthday party zaafuuka pate ku pate mbakati ffe banaye tujoogeddwa ku app eno banaye mutuleke tulina ebizibu ebitumala weni gye tugenda kusonda wano ssente ng'omugenzi yalemererwa okuzimbira nnyinaffe tumuzimbire ng'omugenzi abadde mu Dubai ng'azunga ekyalo kiramba mande ku mande ng'ewe weekend buli lunaku mutulekemu ate abantu abamu twagala nakwewummuzamu naye temutuganya kwewummuza bombo yuti mutuleke tewali ssente zetugenda kusonda wano bannange tusondera abali ba ssente ate anaye abalema kanjogere ku live eno eya Queen je temunfuna bubi omanyi mwasaamirira mbasanze muli ku live musonda mbu kugusa kirooto simanya kya Glory eyafudde omanyi sibitegeera bulungi naye bantu mwe abagenda okukola ebweru mwe be bayita bakadamu mwe mwevumya live etiise manya twagala miliyoni 5 manya tugenda kuzimbira mami wa Glory manya tutuukirize ekirooto kya Glory n'otunulira omukumba wava omusirwa talina yadde tono y'amagezi alina abaana e Uganda n'okusoma tebasoma walekayo omuzaddewo naawe ennyumba yo tennaggwa tonnagula nakapoloti naye yamamuze ntaddeko emitwalo 2 nze ntaddeko emitwalo 3 nze ntaddeko emitwalo 13 bantu mwe you very 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 stupid kubanga tusobola kuŋŋamba nze nalabye ku buvidiyo bw'oyo omwana omugenzi teboogerera bubi bufu naye era bafu bwe munaabanga mwetaagisiza okwogerera obubi ffe we tuli okuboogerera obubi nabulabyeko nga tannaba kufa ng'asireyinga okufa enviri asiba za bukadde kyemugamba amaze emyezi 2 n'afa muleke kwefula basiru bantu mmwe abantu babagaggawaliddemu abantu babaliddemu akasente n'otunulira omukumba waavu ng'omwana we asomera mu ssomero lya mitwalo 4 eyeyeyo katonda gy'ateeka ebigere naye ng'osobola okubeera ku live y'omuntu n'osonda emitwalo 3 really amagezi gaba mazaale tegaba masome katuwezezaawo emitwalo 5 bannange nja tutandikiraawo twetaaga obukadde nga 5 n'okusoba you stupid bakazimu abasonda n'abasajja oli namulabye abadde sireeyo mutuufu ambala jumpsuit batugamba engoye zeeyo simanya bw'ozigula 10 simanyi Uganda ziba za mitwalo nga 5 ayambala jumpsuit yagiguza oba 10 ekya Uganda ze mitwalo 5 sibimanyi bulungi teboogerera mufu bubi naye maama abafuwe munaafanga tulina obboogerako bubi tetutidde bannange mulina laavu ntempadde emitwalo 3 nga n'omufu yennyini wabeeredde ku kitanda essente zafunyeko obufunyi zibadde zisobola okuzimbira nnyina enju kati bazze mukwasa mirambo ate zo baazibbye naye banna bakadama mwe mwevumya kuba teri munnayuganda ali mu kusitogolinga kunoonya 10 akate emitwalo ga 2 mbu agateekera kuba kuzimbira abantu babadde basireyinga. Are you stupid? You're very stupid.
You very stupid, you nervous. Nyabula. Bano bagamba omugenzi akyalo basindika ssente za rent. Mama yangambye bamubanja emyezi 5. Kitegeera. So simanyi oba ennyumba mama baweereza nga omugenzi amanyi yazimbibwa mama nga teyazimba. I don't know. Ne rent yangambye babanja ate bano bagaye basasudde babanja just asole basasudde mwaka mulamba babanjako emitwalo 6 gyokka sawo wendi staka. So njagala abasooze nina emitwalo 8. Kasozi nanti respect yourself otherwise. Abasonze nina emitwalo 8 kubasonze n'abapledges bomba mbateeka side bemba njagala tuwanyisa ebirowoozo so mba ngenda kuteekuta nsooke mukwatagana ne both sides kananyweko Grace. Yes, sigenda kusonda right now naye njagala zino zenina 8 cause sagala kuuma sente zange nga sizange. So njagala gino 8 gyembeera manya nti either oba buli omu muddize sente ze kuba zasindikiddwa jjo kitegeeza nkyazirinako gundi sobola okulaba ne mmanya buli omu yazisindise n'enzizaayo cause bantu batono nnyo abasindise okuba nti zabadde essaamu nnene. Oba ne bagamba okay maybe zigende ku mabugo nensindikira mama ku mabugo oba whatsoever zibabeera bakola ki.